Yeah, people, mwasibye mutya muli mutya, how are you Uganda? Nze bamuta Jkass ow'ekikuubo, president we Nansana, omutesitesi wa Nansana festival. Nga tuli wano olunaku olwaleero nga ye mumanyi, tetuli mu nnaku, tuli mu ssanyu, ate nga tusanyukira okuba nga tukola ebintu ebyakabi mu nsi eno. Ndoze tukimanyi my brother. Yeah. Ndi ne ba main sponsor bange, ate nga bantu bange aba NARO abakola ebintu ebyakabi mu Uganda nga biva mu nkola eyaffe endala bagiyita batya mu nkola ey'ekinnansi nga abakola kofi ne bamukolamu ekintu ekirala ne bamukolamu ebizigo, bintu bingi nnyo bibakola, era nga tuli nabyo mu maaso wano n'abakulu ntudde nabo mbalabako banekanekanye. As you see, they are so beautiful. Beautiful. They're just looking nice because the little bakozesa bidi natural. For example, this wine. This is wine mumulaba naye bamukola mu cocoa. Cocoa. Abamanyi cocoa mumumanyi. Cocoa. Cocoa omano kufa bufi. Omulirako. Nzo bitodamu kunywa bintu birala. Flower brands z'enjawulo ziri waleero wansi. Kampani emu ya NARO yakola brands ezireero. NARO byonna ebikola. Kampani emu yakola Crystal Water. Bakola brands kinaki aba Crystal. Tukola brands nga zino eza wine ava mu koko, ate tulina nayo coffee na coffee brand waffe, coffee wa powder ali nacho tumujja mu areas nga Kisoro, Elgon ne Kisoro ne Mbarara ne Busoga, ate mwanyi gwaffe kokao utukola aina flavor wa maanyi ate ali nacho asinga ne brands ezituyina mu katale singa abantu bategera nti coffee waffe naye tukola mune coffee tumujja mu tumuteeka no mu yogurt waffe alina flavor kusinga yogurt ezituyina katale. Tukyali mu kunoonyereza naye feedback eyituyina mu customers begwanga lino bakakasa nti yogurt ono ajja kuba wa mulembe ne flavor wakabi. Naye bw'omala kunywa wine oba coffee onywako amaazi. Ensonga tukwatagana n'aba Reham Crystal Water kubanga bw'omala kunywa coffee oba yogurt oba wine onywako n'akacupa kamu k'amaazi. Lwaki oba olina okunywa amazzi ng'omaze okunywa brandi zammwe coffee? Lwaki oba olina okunywerako amazzi? Kati bw'onywa wine eri sweet nnyo oba oyagala kukendeeza ku sweetness eri mu kanwa, oba ng'omaze kunywa yogati oba oyagala yogati yonna egende akanwa kabeere kiriya, okyetaaga onywe ku maazi aganyoga oba galiwo. Yensonga tukwatinalinga n'aba Reham bwe tugenda yonna tubeera ne Crystal Water kubanga g'amaazi agakyasinga g'omulembe wano mapya ate gasiize na waati nyingi. Naye kofi waffe tugenze ku level ya waggulu ntukolamu n'ebizigo byaffe biri nakyo. Omwono ogusoose kukola ebizigo mu kofi wa Uganda enda kofi wayo bayita Robusta. Munsi yonna kofi yava wano mu ggwanga. Ekizigo olaba tulina cream eno erimu kofi, omwanyi ne turmeric bikinzaali. Eno eyamba olususu kulabika bulungi ku recovery nga bw'oba wakozesako ebizigo ebizitowa nga skin ekyanze, kino repairinga skin yonna n'erabika obulungi. Ate tulinawo ne kano lip balm. Abakyala mu Uganda batera kwesa lip balm eziva bweru, zirimu ebidagalalagala tetubitegeera. Balowooza nti eyinza kuba ensonga eyongera ku kansa mu ggwanga lino kubanga abavubuka mumanyi mwagala ebyakiisi baziteekako zonna ne muzirya olunaku efuna obuzibu. Kati nakoli ne NARO
basazeewo okukola lip balm eri safe our young people. Eno tugikola mu koko ne coffee. Oyinza giteekako n'olikinga olunaku lwonna eri safe. This is going to save our young people. Ate tukozeko neka aftershave. Aftershave ono mulungi nnyo wa coffee kubanga coffee ebeeramu ingredients oba ebirungo ebiyamba enviiri zaffe ekkula obulungi. Oteeka aftershave eno tofunawo skin ng'ereactinga otambula bulungi ateera nakafleva kalungi kalinga perfume. Institute ya NARO yonna kuli ekola na ku koko nga tulina n'ekizigo ekirimu ebirungo bya koko tekikola bulungi olususu ne lubrighteninga awaliwo ebirunduwundu ebyo nebifiiringa sikini neddamu bupya nebifaanyi. Ekisembayo tulinayo coffee waffe oyo tunyoketeko coffee powder. Ono coffee powder tumukola ali nakyo tumujja mu coffee abalimi abalina coffee nga tubateekamu bidagalagala kufuna ali nakyo alina flavor nungi naye tunamuteeka katale. Eno brand mpya ya NARO erina registered ng'eya NARO. Omuntu yenna ayagala abavubuka baagala kukola ssente tulina products zonna oyinza kutandika bizinesi leero n'otunda n'ova mu bwavu. Tugoberera gavumenti endowooza ya gavumenti kujja abavubuka n'abakyala n'abalina obulemu ku mubiri mu bwavu. Tumanya youth abaana bato baagala smart business tebaagala kgenda mu kukwata mutaka mu nnimiro tebaagala kgendayo. Kati institute n'esarawundi tujja kukola products za njawulo nnyo ng'ebizigo nga wine ne coffee powder. Tujja na kukola research ya soluble coffee eri instant coffee. Omwaka ogujja tujja kubeera ne sample wano. Abavubuka mwena mujje mukole bizinesi zino mutunde ebizigo mutunde wine n'ebizigo ebyenjawulo ebiri awo. Tujja kukwatagana mu coffee eyambe eggwanga lino okuva mu bwavu. Kati kyetubuuza NARO ejja etya okukwatagana n'omukulu Jkass ow'ekikubo alina ekivulu eky'Nansana festival mu maaso awo mujja mutya okukwatagana naye n'omusapootinga era muyambye mutya ng'aba NARO? Kati ffe aba NARO tuze mu Nansana kolaga omutindo n'okuyamba abavubuka b'e Nansana kwebisaawo kutandika za bizinesi z'amaanyi ne bava mu bwavu ne bagoberera amateeka. Abangi bamanyi nti wano waliyo ababbi waliyo ab'empisa mbi naye bwe tutandika kufuna ssente tukola ebintu by'enjawulo tuzimba amayumba tukola amaduuka tuzaala abaana responsibility ejja kweyongera tuve mu ebyo byonna Nansana ekolagane. Kati ojja kubeerawo ebintu byanjawulo wano. Abavubuka tujja balaga nti osobola kusala enviiri n'okozesa ebizigo by'omwanyi enviiri nzikula bulungi n'ofuna esente mu saaluuni. Kati awo tujja kubeerawo ne saaluuni. Ffe tubyakwogera byakukola tujja kusala enviiri abavubuka tukole sitayiro eza urban kubanga function yaffe is coffee urban vibes. Katubuze ku mukyalo tugere ku omukulu Jkass. Mwenga nga brand ya NARO Jkass mugenda muyamba mutya mu event eno? Mugenda kukoma wano bamugenda sigala nga mukolagana naye mu event eno? Jkass tugenda kweyongera okukolagana naye lwakubanga ayina omukono oguleeta abantu abangi. Ebiseera ebisinga Abannayuganda tulina okukaaba nti ebitongole bya gavumenti tebikwatagana naki n'abantu ba private. Jkass is a private business person. So kati ffe nga omukono gwa gavumenti gwa NARO twagala kukwatagana ne Jkass tulabe nga tutuukirira abantu mu kye tuyitanga outreach. Tutuukirira abantu tubasomese nti emmwanyi eno owulira nga toyagala kugenda kusimba mmwanyi kukwata mu ttaka biki oyinza okukola bizinesi ey'emmwanyi mu value addition. Bino ebintu byonna biri under value addition, right?
So we are not just stopping here with Jkass, but we are going to continue. Every time he organizes a festival, NARO nga tuyingiramu nga tukola ki nga tukwatagana naye tuleeta abantu bano bonna bayige bino ebintu ebyenjawulo. Ayinza okutaga brands zammwe zino okulaba nti abaaccessinga obbafuna ayinza bafuna atya era brands zino teziri ku buseere ku ssente nnyingi nnyo eri omuntu owa wansi. Brands zino eno ziri very affordable. Kakati but also we are doing a market survey. Tulabe nti wezibeera expensive for the people, we go back as research and then we lower the price. Tufune packaging is more affordable for the what? For the consumers. Naye most of them are affordable. Nga kati eno aftershave ya kasanvu. Eno ya mitwale ebiri. Kaneno kabera kankumi nnya. So ndabanga most of these products ziri affordable for muntu wa wansi. Naye era if the market shows that they are expensive, as research you can always go back and readjust them to be affordable for the people. Jkass, abakulu bana NARO okujja tulina kampani nyingi zikola ebintu nga bino baana abalaba enjawulo MTN abalaba enjawulo lwaki wasizeewo okolagana NARO nga kampani? NARO nasazeewo okukolagana nayo olw'ensonga nze ebyafaayo byange mbadde nnyo mu mbeera ya ghetto n'okulwanirira abavubuka n'okulwanirira enkulaakulana eri mu bavubuka n'okutondawo emirimu eri abavubuka. Ate nga nagenza olaba nga ekigendererwa kya NARO erimu okulaakulanya abavubuka n'okusitula abavubuka n'okutondawo emirimu emirungi. So kyangase nnyo ne NARO okuba nti tuli ku mulamwa gwe gumu. Nti nze ng'omusajja wa ghetto, abaana ba ghetto abali eyo abeerayo nga alowooza kintu kimu kuba kati ffe be tulina abasinga mbatutte mukozi emmotoka, abasinga bamakanika, abasinga bakuba bulooka. Ate tufunayo bino ng'omwana asobola okukwata bulani naye kubitunda era omuwadde omulimu omulala oba n'omuyigiriza okukola oba n'omuwa wayini naye okutambuza wayini oba okutunda ebizigo wali abamanyi okukola enviiri. So oba okuyetinzewo ekintu ekipya mu ghetto life okitegeera. So kyandetedde okukwatagana ne NARO tube nga twongera obulamu bw'aba ghetto youth nga tubukulaakulanya. Tubasuubira okujja mu event eno n'okukolesa ebintu byabwe mu lunaku olw'omukaaga mu bali mu event mwebali bagenda kukola ebintu bingi era bagala okulaba kampuni eno bwekola mujje mubirabeko mu event olw'omukaaga. Obubaka obusembayo eri abakulu bennyini ndowooza omukyalo naye tubaka obusembayo then n'obakabo nga Jkass eri kampani eno nga tumaliriza. Ssebo nze nange ntwala omukisa guno nakulira Nansana era we nakulira awo nga ku kibulooka. So bwe nawulidde nti Nansana tuorganizinze nasanyuse nnyo era obubaka bwe mbagamba nti mwenna mujje tebigenda bba bya kiyaaye oba ki. Kampani ya NARO organizinze mwenna tubayita mubeerewo. Services nyingi zigenda beerawo era temujja kwejusa. Nga tunamaliza omukyalo oyo twalina MTN juzi omukulu Bajjo n'ayombesa MTN ng'abagamba nti tebazze kusupportinga nnyo bantu bwe bajja supportinga oluusi tebasupportinga with money ate baabayimbi nga ba Jkass bateekamu ssente ate beetaaga ssente okukola ki okupushinga events zino. Mwenga NARO musupportinze Jkass with cash oba just kujja kwolesa brand mumusupportinze mutya kozi yeetaaga okuteekamu ssente mu event eno okutambula? Ffe ng'aba NARO tukyalinayo omulimu munene gwa promotinga ebintu bino. Kati batwetaaga omuntu apuulinga crowds aleeta abantu bangi nga Jkass ne balaba ebintu ne bayita through our coffee experience ne babyagala n'abalala market n'ebyagala ne bafuna business opportunities n'emirimu. Kati ffe tusupportinze Jkass mu nsonga ya contributor nga akasente n'okuleeta ebintu ebitugenda kukozesa byonna ne tubigula ne tuleeta n'abantu baffe ne babeera wano olunaku lwonna ne tukwatagana naye kuva ku kyakumuwa kasente ne tucontributinga naye n'apartners abalala tusazeewo tubeere naye. Ate bwe tuva wano tujja kulekawo edduuka ayagala ebintu bino wano mu Nansana ajja abisanga wano. Na bw'abaye naye ekirowoozo kya kukola event endala mu Nansana oba awalala tujja kuddamu tusupportingeko n'akasente n'ebintu byaffe n'obudde. Ate
tujja kukwogerako bwe tugenda wonna tujja kubeera bambasada ba ebigendererwa bya Jkass n'ebyeyagala kutuukiriza byonna. Awo wennyini akasembayo kazibu mukko n'ojja kukategeera. Jkass agenda kupulinga audience. Mwe mugenda osinga mufuna mu lwansonga mugenda kujja kutunda brands zammwe mu audience ya Jkass. Ye ng'omuntu Jkass abafuniddemu waawo. Wenjagala otegeera obulungi Jkass abafuniddemu oba mugenda kutunda brands mu audience gyagenda okutinga program. Jkass nga brand ali mu kupulinga audiences. He's trying to uplift an audience, an urban audience that he needs to help. Like nga bwagambye abana abajjayo mu ghetto, we are trying to skill them. By skilling these youth, they are as a youth out there, they are benefiting from his event to get these skills. Ate skills zigenda bayamba for just 1 day, 2 days. It's a lifetime thing. So in a way, it's a win-win situation for us all. Skilling, are they going to pay? No, they are not paying. They are not paying any cent to learn these skills. Olwo lunaku wennyini we wagenda obeerawo okubayikiriza? Yes. Olwo lunaku lwennyini. Kale, kikoma ku Jkass oba aliyo n'abali mu supporting abayimbi oba kikoma ku Jkass ng'omuntu? It won't just be Jkass. Oli kasita atulaga nti I have a good intention for people out there, we are always ready to support. Kale, enamba y'essimu nga tumaliza tuwe enamba z'essimu ne gye musangibwa then Jkass awunzike. Kakati office line yange eyaffe sigimanyi mutwe, but on that day we are going to be sharing contacts with all this information that you need. So munzikirize tukole ekyo on that day. Mubale kubanga mubeerawo buli kaseera mugoberera buli kituleeta ekipya n'ebyakabi naye nga this time mulina otuwa omukisa NARO byerese mulina obbiwa obudde nemumanyi ekituufu ki ate nga temwerabye ku lw'omukaaga luno mu festival Nansana festival tubeerewo ffenna tulabe ebipya byonna mujje mulabe bye tubagamba bulijjo mujje mulabe bye mutalabangako mujje musanyukeko mujje mumuze ku bwongo. Nze nsigadde nze Jkass ow'ekikubo president w'e Nansana ate nga mbakunga bannange mujje okuyingira mutwalo VIP mitwalo 2 mujje tubeereyo mu bungi mwana mbagala nnyo. For God and my Nansana.